Olwaleero tugenda kubanga tuyiga engeri gyo installinga Windows ku computer step ku step oba mutendera ku mutendera. Naye nga tetunnakikola waliwo ebintu bye njagadde oyige oba omanye, okugeza lwaki wanditadde Windows ku computer. Ebiseera ebisinga computer eyinza okuba nga byekola tokyabitegeera. Computer eyinza okuba freezinga, programs ezimu oyinza okuba ozibikola nga tekikya runninga, nga misbehavinga. Ekyo nakyo osobola okukirowoozako okutuusa otegeka operating system omupya oba Windows omupya. Jjukira twayiga engeri gy'okola bootable flash. Yes, bw'oba tonnaba kuyiga waliwo tutorial jagirinkinga wansi awo mu description, genda ogirabe engeri gye bakola bootable flash. Bw'okola bootable flash kikwanguyira nnyo kubanga Windows adduka process y'okumuinstallinga than okozesa CD, which is also okay bw'oba ogirina. Naye ng'olwaleero bw'oba tonnalowooza ku kuyiwa Windows, njagala osooka obackinga ebintu byo oba obackinga ebintu ebiri ku computer eyo. Okubackinga ebintu ebisinga abantu bye basinga okwagala bye bintu ebibeera ku desktop. Ku desktop kuyinza okuba kuliko folders ze. Awantu awala wenjagala olowoozeeko mu downloads and my documents. Ebiseera ebisinga watera okubeerayo files nyini computer z'ayagala naye yayinza okuba nga tamanyi, kati gwe guba buvunaanyizibwa bwo. Ate bw'eba yiyo naawe kuba buvunaanyizibwa bwo okulaba ng'ofuna awantu w'obiteeka. Oyinza okubiteeka ku external oba flash ennene bw'eba nga bitonotono, naye nga computer bw'ebeera ng'erimu partition bbiri, kati nga bw'olaba hard disk eno nti erina partition esooka. Partition esooka eya C kwe kuli Windows, then partition eya E, nze nnyina E neya awalala yinza okuba D, kwe kuli files. Kiba kikulu nnyo ebiri ku byojje ku desktop oba folders ne byojje mu downloads n'obiteeka ku partition endala. Naye bw'ebeera nga computer ya partition emu nga oba computer oba hard disk tebagyawulamu, kiba kikulu nnyo ofune w'obiteeka, then bw'onaamala okuyiwa Windows obizzeeko. Katugende butereevu tulabe process yonna ngeri gyetambula. Tunyala kutandika na Windows 7 naye mu tutorial oba mu lesson ezinaddako tujja kuyiga engeri gy'oteekako Windows 8, Windows 10 ati mpola mpola. Eno computer kika kya HP. HP bw'eba etandika onyiga F9. F9 yetutwala mu boot options oba mu boot menu. Kati mu boot menu nga tunoonyaako boot device gye twagala okutandikirako. Kagenda okutandika ne USB, yino USB hard drive eba egindicatinga in case ng'omaze ogikola. Ngenda kuchoosing eno ngambe enter. Yes, ngambe enter. Jjukira tugenda kuba nga tu installinga Windows 7 oba Windows 7. Windows 7. Watandika bwati wano onyiga bunyizi next, then wano nogamba install Windows activated. Yes, nga bwe nagambye nti process ey'okuinstallinga Windows nyangu nnyo. Ky'olina okuba nakyo olina okakasa nti Windows weyagala okuinstallinga omulina. So Windows 7 alina kitwandiyise alina packages oba alina versions zino zonna. Alina starter, home basic, home premium, professional, ultimate, ate nga azirina mu 32 ne mu 64 bit version. So tugenda kuinstallinga Windows 7 ultimate 64 bit. Bwe mala okumuchuuzinga gye njagala ngambe next, then wano bwenzija ngambe I agree era ngambe next. Kati wano ekubuuza oyagala ku upgradinga oba oyagala custom advanced. Choosing a custom advanced, then bw'ojja wano obeera osobola okulaba partition eziri mu hard disk yaffe. En hard disk ya 8GB. Yes, ya 8GB. So kye ngenda okukola ngenda kugigatta, ngenda yonna kugifuula emu. Ngenda clickinga ka partition akasooka ngambe delete partition ngambe okay. Nzije ku ka partition akaddako ngambe delete ngambe okay. Bwe mala okukadelitinga njagala wekkaanye wano nti wano nsobola okukola new partition. So bwe ngamba new partition njagala ku Windows ono kumuinstallinga, jjukira eri 8, njagala kumuinstallinga ku GB 5. GB 5
olina okuba nga omanyi engeri gy'okonvertinga GB into MB. GB emu ezitowa 1000 MB, so GB 5 kitegeeza nti zijja kuba 50,000 MB. So ngenda kugamba 50,000, ngenda kugenda ku keyboard yange typinge 50,000 ngambe apply, malugamba apply ngambe okay. eri mu creating a partition eyo, ndowooza olaba partition yeno. So genda maaso n'oku installinga kweno partition ngambe next kubanga ebadde selected, ngambe next. Kati eno process ebiseera ebisinga eyinza okutwala ku kaseera katonotono naye kyesaagala weeraliikirire nti oba enaaba eruddewo oba onaaba ekoze ekikugwa nebisigadde obireka nti bwetuuka wano evaako bweddako nevaako neddako. Ebisigadde bitono nnyo byetugenda okuba nga tuyingiza, naye bwetuuka wano ng'olina okugireka nekola kyeba egenda okukola. Mpozi kyenjagala otegeere nti ffe ate disiki yaffe bwali emabega tugipartitionings oba tujawuzaamu, naye bw'ebeera nga adi disiki ebadde ne partitions to partitioninga, onoonya bunoonya oba ofa okulaba nga otunula ku ka partition kali akaliko Windows, kabirako system, akabirako Windows, keeko kodelitinga ate noddamu n'okainstallingako. Ekyo kikuyamba nti files eziri ku partition endala zisigalayo. Eno ngipartitionings olw'ensonga nti njagadde nkulage engeri gy'ogigatta ate n'omala n'ojawuzaamu. Naye bw'ebeera nga ebadde partitioned
tokwata ku partitions endala kubanga obaako ne file zo ku partitions endala nga bwe twazirabye mu ntandikwa. So kakasa nti onoonya yokka eya C gy'okwatako era gy'oteekako Windows. So bwetuuka mu 100 olina ogirinda era olina okiwa obudde, naye bwetuuka mu 100 emala ne installinga features ne expandinga then neemala neye restartinga yokka. Bwe restartinga toddamu kugenda mu boot menu, ogireka yo yennyini netandikira ku hard disk kubanga olwedda hard disk ebeerako Windows ow'ekitundu, so edda ate nekakasa nti egezaako completinga installation. So awo ebeera egenda ku restartinga bwedda tokwata ku kintu kyonna, yo eyongereza we yakomye. So ndowooza ogiraba bwedda bwet etandikira ku Windows oli gwebadde eri mu kuinstallinga. Era egenda kuddamu restarting, naye wano ku step wano wetuukira wano njagala okimanye nti kyenkana ebeera egenda kumaliza kubanga bwedda ebeera egenda kukola bintu bitono nnyo nga ekintu kiwedde. So nga bwe ndabagambye nti okuinstallinga Windows kyangu nnyo era tekitwala na budde bungi kubanga ndowooza kiyinza okulya wakati ono Windows 7 ayinza okulya wakati w'eddakiika 2 ne 10 okusinziira ku speed ya computer ne ku processor. Ebyo nabyo bikulu nnyo. Yes, oyinza okuba speed ya computer eyinza okuba ntono, RAM ayinza okuba mutono, so ezo nazo factors ziyinza okuaffectinga engeri process ebbanga lyenaatwala. So process nga bwe nagambye nti sinzibu nnyo, buli muntu asobola okukikola. Naawe osobola okweteerako Windows wo computer yo. Windows ono omulina mu versions zonna, bw'oba omwetaaze osobola okuncontactinga. Contact details zange zibeerawo wansi awo mu description, so osobola okuntuukirira nendaba engeri gye mukutuusaako.
bwetuuka wano computer eba etusaba username wano ng'oteekawo omuntu agenda kubanga akozesa computer eno. Nze Kasima Nelson. Wano nojja n'onyiga next. Password oba oyagala osobola ogisettinga naye oba toyagala onyiga bunyezi next. Wano ojja n'oselectinga ask me later. Saawa osobola okujja n'ozisettinga, jjukira ffe tutambulira ku Nairobi, n'ogamba next, then n'ogirinda ate neerabika nga emaliriza. Butereevu Windows waffe kirabika ali mu kumaliriza. Esoose ku restartinga, ezimu zikikola, emu erestartinga nedda, endala zigenda butereevu ku desktop, naye ate endala esobola okurestartinga. Gamba kisinziira ku make ya computer. Yes, ezimu wali we tubadde egenda butereevu ku desktop, endala erestartinga nedda butereevu ku desktop. So mu kaseera kano oba osobola okujja mu flash, yes, kiba tekirina buzibu kubanga awo kitegeeza Windows tumaze okumuteekako. So n'ekirala kyenjagala otegeere nti bw'omala okuteekako Windows ku computer tekubaako applications zonna oba software yenna. So ebiseera ebisinga oluusi ne drivers zitera okutagala, like eyinza okuba teplayinga bulungi audio, teplayinga bulungi video, wireless card nayo nga wifi so oyinza okuba tozira bulungi. So bw'omala okuinstallinga Windows oba operating system, buvunaanyizibwa okukakasa nti olina drivers, ku-reinstallinga drivers, ate era buvunaanyizibwa bwo okukakasa nti olina applications endala tugeze VLC, Microsoft Office, zonna PDF reader, then nozinstallingako. Bweti computer yaffe bwefaananye nga emaliriza okuinstallinga Windows waffe. Ngenda kubanga nkuyigiriza engeri gy'osettinga mu computer ng'omaze okuinstallinga operating system oba Windows. Nga bwe mulaba buli kimu kikalu, buli kimu kiri blank. Okusooka twetaaga okuteeka my computer shortcuts ku desktop. So njagala ojja right clicking mu desktop, ogambe personalize, ogende ku change desktop icons, then ojje ocheckinge my computer oba computer user files, oyinza n'okwagala control panel, network. So n'ogamba ojje wansi ogambe apply, ogamba apply, ogamba okay. Ndowooza olaba nti when refreshing ndowooza olaba nti tufunye shortcut icons ku desktop. Kati tusobola okuyita wano then tugenda ne tusettinga ebirala. Zino partition za nyina external gyentaddeko okusobola okuinstallingako ebintu ebimu. So eyo yenkola esooka, naye jjukira nti bwe twabadde tu installinga Windows waffe, twakoze partition bbiri. Twakoze partition eyo eno eya5 which is now 48, then tukwane partition endala gyetu ekitali visible. So kyenjagala tukole, tulina okugireeta ebeere ng'erabika. Tukola tutya? Ojja no right clickinga ku my computer, then nogenda ku manage. Bu clickinga ku manage, nojja ku disk management. Ku disk management twala kwa akadde okuloadinga. Bwe mala okuloadinga, eno gyolaba mu black ye partition
eri endala jukira disk ya GB 8 kati twajawudamu ebitundu bibiri. Ekitundu ekimu kino tutaddeko Windows, ekitundu ekirala kino tekirabika. So ekitundu kino ekitalabika obeera olina okukifuula visible, oba olina okukijjayo kirabike. So right clickinga n'ogamba new simple volume n'ogenda ku next, capacity yayo, then erinnya osobola okugikyusa like this is the path. By default egenda kuba NTFS, then NTFS erinnya lyayo osobola okugamba my backup files oba lyonna erinnya lyoyagadde osobola okugineeminga. Then n'ogamba next, n'ogamba finish, n'ogirinda egenda giformattinga. Bemala kugiformattinga ebeere nga eri visible nga tusobola ogikozesa, ate ne tuteekako ebintu ebyenjawulo. Kituyamba nti olulala bwe tunaaba bw'oba oyiwa computer eno partition togikwatako nti yeebeerako ebintu byo. So emaliriza, era bwe tujja wano ku computer ndowooza ogiraba partition eno naye erabika kaakati. So eno engeri gyo setting up computer yo. Engeri gyo installingamu applications oba softwares ekyo kibeera eri ggwe, naye jjukira nti obeera olina okuba ng'ozirina. Yes, okuteekako VLC, tugeze okuteekako Microsoft Office Word, okuteekako programs zonna gy'owulira nti zoyagala wano, obeera osobola okugenda mu maaso n'oziteekako nga omaze installinga Windows. So njagadde okulaga engeri gy'osettinga mu computer yo, naye jjukira nti kino kitukoze ekya partition twakikoze nga twadeletinze partition, naye bw'obeera tewadeletinze partition olumala bw'oti okuyiwa Windows, partition eri ebeerawo nga sinkwateko wadde, kubanga kiba kikulu nnyo era n'ogireka nga sinkwateko. Ffe twakikoze olw'ensonga nti computer ya disk yaffe yabadde sinjawulemu, ne tugamba katujawulemu. Tusinkana ate mu by'okuyiga ebya naddako nga tulaba engeri gy'okuinstallingamu Windows 10 era ku computer.